Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Charisi wanjise Semba bulagamba ki? Semba bwe tabadde mu bintu. Njagala otiremu ku network onnyinyole ensonga. Sebo. Kati kiki? Kaakati mukama wange. Yes sebo. Kaakati nali nina mukyala wange omukulu n'anfaako. Nga kitalo. Omukyala yafa ddi? Omukyala yafa 2023. 2023. Mwezi gwali gwakutaano. Yafa ki? Mukazi wange oyo yagenda kuzaala ne bamulongoosa n'ayitirayo. Mukama Katonda amuwe ekihumula eky'emirembe. Omwana ye yawona? Omwana ye waali. Wa myaka giringa mu 3 kati. Naye kaakati mu mbeera y'okubanga mukyala wange afudde nagezaako ne ngamba sigenda kubeera nze kaka nnoonye ku mubeezi. Kaakati omubeezi oyo gwe nafuna namufuna byamangu mangu. Wamugjawa? Omukyalo oyo yali awo mu Masaka. Mu tawuni? Masaka mu kyalo bakiyita Kimanya. Manyiwo ku Kimanya kabonera? Kati ne mulaba ne twogerezeganya bulungi nga mpulira nga njagala tubeere ffenna. Mpulira bibyo? Sebo nangamba ati kaakati nze obanga okkiriza okuntwala nti kinangeri waliwo senga wange eyankuza kyetaaga nayo okukola ki okumubuulira n'engenda okuva ewaka ng'ategedde. Omukyala yali mu myaka emeka? Omukyala oyo yali mukyala nga mukulu ali mu myaka nga 3. Yazaala omwana naye nga teyafumbirwa. Yali yazaala omwana we naye nga teyafumbirwa. Kati ng'ayagala ogendeko ewa ssenga omutegezeeko. Eka akantu ke mmulekera ssenga ffe tujje tukole obufumbo. Mwala oyo ngamba kale tekirina ngeri. Omwala oyo n'angamba omanyi nti ntuufu nze nayagala dda okuva ewaka wabula sambyako eke nga tuvaawo ontwala tugende tukole obufumbo. Awo wakugambira ebyo nga wamulozaako? Mbadde simulozangako ne mugaaka kati omanyi nti mbadde njagala ofuna olunaku okola ekyo gy'olambule ne wembeera ewaka ewange. Wala nagaa tekirina ngeri mpa transport nkole ki nzije ndabe nkwata transport emitwalo 5 n'enjimuwa nga wamuwa nnyingi. Najja nandaba nenkola obugenyi nengula biki ne tulya ne tunywa ne tubeerako ne tufunako n'akadde ne tunyumyamu. Yajja n'akulaba? Yajja naye teyasula. Naye nga entujjo mwagigendako? Entujjo era nga woomanyi nti we yajja yagaana ekiro ekyo saatuuka ku ntujjo naye ng'enku naliise nnyo nnyingi nnyo nga mpulira njagala kufumba. Mpulira nangamba n'ekyokulala kye mbadde nkulekeddeyo yaŋŋamba tugendeko ku musaayi babakebere. Batukebere ne mugaati sinaako sitaani kuba nze kaadi zange nali zirina nga 15. Nga weekebeza nnyo. Nze ngezaako okwekyekinga nga omanyi muganda wange. Tegeeza buli weekye kale genda maaso. Kaakati omuwala oyo nangamba nti kaakati mukadde tumufunire emitwalo 5 muweereze kubanga alina n'omwana wange ono we nazaala era alina okubeera nga ali naye omwana okulaka nga tajja tusumbula mu mukwano gwa. Ewaka obeerawo wekka? Ewaka mbadde abaana bange maama abadde nabawa maama nga yabatwala. Nga bali bameka? Bange 3. Charles olwakadde njagala tuyise mu bwangu buzibu ki? Kati obuzibu yamani namuwa nenkwata ssente nenzimuwa emitwalo 5. Emitwalo 5 azitwale wasengaawe. Yazitwalayo okikakasa? Ye nze nazimuweereza nakulimu. Waziweereza mukyalo oyo? Nandi mugazi kwate zijjeko ziwesengaawo omunnyonnyole nakuba ngenda kujja nkunoni. Kale tekirina ngeri. Kati nembeera waawo nemusuubiza olunaku lwogenda okumunona nga twogereziganya bulungi connection bulungi nnyo nga tuwuliziganya bulungi. Kati olunaku olw'okumunona ntegeka eno mu kyalo nfumba ku mmere awo mpita abataka b'okwaniriza omugole buli kimu awo ebintu bitambudde abanywanyi bampadde ku ssente enkalu beesunze mugole kuba ku ssimu bayisanga 12 ezakawungeezi. Mugamba nti munnange omanyi nti nzize kunonye aŋŋamba nze wabula siriiyo nagenzeeyo Kampala nze wabula nsonyiwa mukwano biki ne mugamba wabula mwattu oli mu ssimu ne ntandikirawo muvuma. Olunaku lwe kati kankubuuze lwali lunaku ki era mwaka ki lwe mwali muteeseteese? Lwali lunaku ki? Lwali lwa 6 nga lwenteeseteese ogenda okumunona. Mwaka ki? Omwaka guno gwe nnyini 2025. Mu mwezi ki? Nga mu Gwokusatu. Oteeseteese abataka emmere bafumbye bulungi nnyo. Ogenda Masaka kumukima bulungi nnyo obutebe ndeese tenti nkatatubawa abataka bampa beesunze kulaba mugole. Baba omugole akola ki
omugole simu ajijjakawo atandika nkube simu sana nfune nzaba nriba onkubirako agano zikwata omanga abatakambagamba mugule mmere yaffe tuli ono omugole ayo katakyazzi. Okay. Kakati ziba ziwere essaawa 9 ez'ekiro. Nziramu ngezaako ku simu ndaba omuntu ono kiki kyankola. Nkwata mugamba yembe ekiki buzibu ki lwaki tuwaŋŋambye nti toli serious nintivaako naye mazima ddaki naawe. Omwala ngamba kakati omanyi bwe nzijja ogenda kukola ki nemuga ati kati ngenda kukola ki wabula nnyamba ojje onswala onswadde agamba mpasiza kidaala mpukusiwera jangu onsaase naŋŋamba kakati omanyi nsimbudde nzize tango nsiŋŋaane mateete mu tawuni ompiikingawo tugende ewaka era omuwala nemukwata najja nemupiikinga nemuleeta lwamutuusa ewaka netufumba ekyemisana netulya nemumpoomingira kawungeezi neyagale bwe bwatuuka ekawungeezi mugamba kakati munnange kyaddamu tukikwateko tulabike nga tukirya. Omukazi yagamba nekyali singa nkulabira mu kifaananyi kirala konza ate kiki nanga nti nze mpevu nkulabira mu kifaananyi kirala natandika okunsindika nze munoonya muweweeta ndabika nga kituufu. Omuwala yakomba kwerima n'oluvannyuma ennyo bayisawa nga 9 gwekiro embuabulwalukoga kikabunafu nabika omanyira bumanyizi gwe nemugaa kakati olwaleero baganga ku buswere ebojja kankubuukira ontegeeza nemubuukiraawo nemwagulawagulaawo naye sakuta bulungi mala nekola ebirala wakuta bulungi sakuta bulungi kakati kati munjogere nnyangu Charles wakwata kintu nakikwata naye mbadde mpulira nkyagala nkiddemu njogere nakyo okikwate obakulu byo bya bulungi kati kijja nkikwatire ddala okikwatire naye okukwata gwe wa musango kyoba omanya ojja kukusiba akale olulimi lwenjogedde olabika tuga okikutte bulala naye nze kyembadde ngezaera muwasize ddala kubanga yali mulungi wayayawe cwi ensonga ze zaali nnungi wakwati obuzibu bwannakola ku Mr. Kadima kaka kati ekintu nakifuna naye kati mbadde njagala kwogerako naye naye ate obuzibu mbadde njagala gwoboyogera naye naye ate ennamba esaagikuweerako ate gituwe kasogirina gituwe obeera naye sibeera naye kwolwo enkeera yagenda enkeera n'amakana ate yanzirika yakusibulako bulungi oba yatoloka butolosi taddanga kati simanyi kiki ekyamuddusa omuliro gwabeera mungi naye kankubuuzi omuwala oyo nga mugenda okwegatta yakkiriza oba wamukwata bukwasi kale nagezaako yalinga aganye naye oluvannyuma n'agamba kantale n'atala osobola okunsomera ku nnamba ye ennamba ye kanjinoonyeko wano kati kanziremu kkubira ogimpe oba nedda ginoonyawo mpolampola kankumyutinge wano obeere ng'oginsomera nsigazeeko kubanga njizannyamu okay kale Yerusi wanji tovaako Yerusi gwamanyiryanira Charles amanyirya Charles Hello. Rusi jebali. Nawe jebali. Kale obulamu bugamba ki? Mwenye mpozi obubo. Tuli badde nsaba kumpalira kikangeemu. Ndi muganda wa Charles. Charles. Sembabule. Sembabule. Charles. Ngasi mtegedde. Charles boyfriend wo brother wange yakukyaza nga ayagala kukuwasa lwetwetegeka n'otajja. Charles Sembabule. Oba tumanyira Charles. Muganda we. Nnyabo. Wakozesa simu yeringa ya Corobox. Simu ya Corobox ndi wana nti nkubidde ku mulimu. Njagala kutwogeremu bambi. Kyalabye ekyamagezi kuba ku leediyo oba. Sooka okakkane. Obuzibu buvaawa. Charles. Wanji. Omukazi wamukola ki oyo? Omukazi oyo bw'ati asika empewo.
asikempewo kale si muntu mwangu nnyo wakumanyira asikempewo naye nga yoyo nyini oyo yakulya omutima mpulira nga njagala kumwongera mwana Charles ekyokumwongera nti njagala kumwongera ali omuwa sente osobola okufuna omukazi omulala n'omuvaako oyo kanji lwaki tofuna omuntu omulala oyo n'omuleka nange bwendabye nawe bwolabye ofune gwoyongera omulala nange kanoonya omulala oyo kamwesonyiwe muveeko kubanga waliwo okumononerako ebiseera byange ati tatagenda nakutwala mu maaso olyawo kale katufune ku magezi okuva mbawuliza tulabe wano kale era agenda mwongera binyeebwa kino nawadda muwadde jalibu tebinoze uleseero bannange njagala mwongera balituweereza abagigenze gitya bannange omusajja naye akikulu yakozesa nnyo sipiidi yapapa ebyo ebyokukwata birabika bye byatiisa omuwala ate erabika n'omuliro batule yagikyajinga nnyo sikadde nzima makulisi afumba ekigere mu bbiri za udisero ebbombo omuliro gwo gulabika anti bwekukyajinga ennyo ate kulwako kyali sisebe wejjulira nga tebakuwadde bya mirembe kabula basajja mmwe nammwe awalala mutama kati nonoonya omukyala omulala omukyala siiwo takwagala nakwagala Charles amaze nannyonnyola amazima naga nti gye bwagenda butambula eyo obudde yamala alooza omukyala n'alemererwa aroga munengenesanga basizisemba bule eyo newaanaasika empewo bagamba nti emmese neweegejja eteeba ya kapa kasawa kwabulako ataano go tegafiirayo gonna 25 gadda onaamalinde ekawuku kuna mulala naye Charles oyo omukazi omukubukira obuukizi ng'engamiya amuganda ng'ofaaki n'ensi emyezi emekeemekero ekyali ku oyo omuyaayo wa kibuga funa omukazi omulala nawe bakoolo waddiba yafiirwa nti kadima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukwano mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasuli Rashid nga mbeera Kabowa mwana mulenzi nze ekisinza okumusanyusaako kwe kukakkana nakkiriza nti tajja musobola era omuwala amuveeko omuwala si nnamba ye omuwala tamwetaaga bw'anemwekaka ennyo okumwagala wasanga akuwadde n'akatwa kabwereere kale mwesonyiwe oyiye birala hajati wono nsigadde ndi Haji Kasuli bahajati alikadima mukwano we balituweereza amanya hajati namponyiwa ne Kabowa nenze nkubiriza abawala bwoba toyagala muntu tobba sente ze kati gimutwala 5 omusajja watugimuluma abawala mbakubiriza bwoba omuntu owulya nti omwagala tomuggyako bibye ate tomutegesa mikolo sigadde ndi Hajati namponye Kabowa. If you're not going to love somebody don't eat her money his money kale akumata kumira mpera for now twagala bagamba nti musule bulungi mweraba